Kitalo afiiriddewo ate Akatambi k'omwana wa yunivasite kabizadde Rema Namakula Dr. Hamza akimukoledde wali ku pate byonna birina maaso awo ngenda bambi kutuusaako ate bo ba tikitoka batabukidde full figure anti ebya sefuko tebinnaba kuggwa byonna mu maaso awo ngenda bambi kutuusaako naye nga kansooka okwebaza gwalina omulungi eyasubscribinga ku Wanda Boy UG nti mukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naawe tonaba kusubscribinga darling beera ng'osubscribingako na ku notification bell aye tubeere nga bugire etuteekayo mukwano gwasuka ozifuna naye nga seerabidde ababiva oganeka ono ng'akozesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba ate Hajati Kaloddo onaakulombera edduwa byonna ebyekutte ne bita beera ng'obakubirawo ku nnamba zaabwe z'essimu wansi awo ate bagenda kuba nga bakuyamba naye nga sinnaba kweyongerayo badde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate esobole okuba nga yeeyongerayo munnange nno nga nkutandikidde Rema Namakula nga bw'omulengera oba abadde ku patemu eya mukwano gwabwe naye kamaama kakyekoze anti gye byaggweredde Dr. Hamza ng'akutte mike ate n'asobola okuba ng'amuyimbiramu akayimba k'omukwano bannange bano bo bali mu laavu anti Hamza yabagamba yafuna omukyala alimu ennamba zonna ye nnamba emu nnamba bbiri nnamba ssatu nnamba nnya kakati bamikwano temulina kye mu mugambo omukwano ogwabadde wali bano bo bebe si baakwawukana kati naye nga nkugyeyo ekyo wali ku Northern Bypass ku kidda e Busega omugobera w'emmotoka eno alemereddwa naye nga kigambibwa nti abadde avugisa kimama era nga driver talusimatuse ate bo abalala bali kwajja na bisago naye nga tusaba emyoyo gy'omugenzi omukama agisonyiwe ebyagisubako era nga ne famire zaabwe asobole okuzigumya naye bambi emubeera nga muvuga beera ng'okola ki vuga mpolampola obeera ojja tuuka gy'olaga naye ebiseera ebisinga bw'ovugisa amaanyi ate mukwano ebyo bye bivaamu naye ng'ate tuvuddeyo bano ba student ba university emu gye sitagenda kwogera amannya anti bagenze nga beekwata akatambi bw'atyo akatambi ne kakola ki ne kalabika okuba nga katuuse ku bakulu jjukira bagamba nti nno kasita tukizuula nti obutambi bunene obeera butambula kabeera kako mukwano gwo gubeera musango gwa ddala ddala era nga bano olunaku lwa Mande bagenda kuba baleetebwa wali ku Buganda Road mu kkooti ate okuba nga babitebya lwa nsonga mbu internet bagikozesezza bubi naye mukwano ne binaasingako awo nja bambi kuleetekera ate kansooke nkulekere full figure naawe obeere nga weewulirirako omuntu gwesinga sente tasobola kunsiba era nabakusibaawo olowooza yagala sefuka atunde emmotoka akuwe ssente akaana okabbyeko obusente bwako bwonna akaana okatulugunyiza tekalina kyekakola mu buli mwe akwera vidiyo okumala omwezi mulamba ng'akwegayira maama sole ku peji yani fulufiga oli mulungi nnyo nga nze kale kale fulufiga oli bulungi bakaseera omuntu agenda kuposita ku peji okumala omwezi mulamba onyuma okulabwako ye bannange ababino tossa naye abamu tetwali badde singa olaba bateekeko nabo bukwakulizaamu nga tebalabika mu kamera bookira bugizi naye nga amafesi tetuzireeta so kusafuka posting okumala omwezi mulamba maama sori maama zaituuni nza tukubira oluyimba aye tunagamba ki tukubira oluyimba maama zaituuni sonyiwa abantu wololo togambwako toyagala kuvuma naye nja kukusunsula ate gwe wonewo nina n'abantu tobinga olayi nina abankwata bino nga atomuwa singa nkuwa kuba luli nakuwa naye mpulira nga nkuwadde neyankubi neyaŋŋamba simunyandekera awo biki esaawa zino twakutula nja nkuwa nkwawulira sikutyamu naka ate nkulayiye n'owoba onkutte sisobola kugamba sole bansiba emyaka 10 naye nga sigikugambye aye tosobola kumukwata